Ku ssomero lya Kanjuki SS Kayunga wadde ng'abayizi ku ssomero lino baali balumbiddwa eby'okukola mu biseera eby'ebigezo, kino tekibalobodde kukola bulungi. Abazadde, abaana n'abasomesa beebazizza omutonzi olw'okubayisa mu kaseera akazibu ate ne bakomekereza nga bawanguzi. Nebaza Katonda okusobozesa okukola obulungi. Kale Katonda yanyambye okusingira ddala nebaza n'abasomesa bange. Madamu Kiza, Masana Kaka banyambye nnyo okuyita. Afunye points 18. Vedda nedda adda asoma bulungi. Kuvira ddala senior 1, kuvira ddala P7 ngambe. Funa first grade mu P7 nayingira senior 1 era nga yasinga. Yahaya Waswa ye yanywedde mbanne akendo n'obubonero 19 ng'ono tumusanze waka nga yambako abazadde okulunda enkoko ng'essanyu lyalina lya mu Kiwagonja. Nabadde nkola PCB, Stroke Submath, then GP. I scored 19 points and I'm very happy for that. Yo ku Jinja Progressive Academy nayo tusanze bajaganya nga ku bayizi 365 abatula ebigezo abayizi 5 bokka be bagudde. Katonda nabeero n'anamba kuba anambye nga ampa amagezi. Nafunye 12 points. Nakola literature, entrepreneurship ne geography. Mu Wakiso ku St. Mary's ekitende lye limu ku masomero agakoze obulungi ng'omukulu w'essomero Lawrence Mulindwa awadde abayizi amagezi okulowooza ku matendekero g'ebyemikono kyagamba nti kyakubayamba okwetandikirawo emirimu. Bw'ogeregeranya empita y'abaana baffe ab'omwaka ogw'e2014 n'emyaka giri egivuddewo egy'emabega naddala nga 2011-2013 wabaddewo okweyongerako okw'amaanyi mu kukola era abaana bangi basobodde okuba nga bayitidde waggulu nnyo nga bajja kuba basobodde ddala bulungi nnyo okufuna courses ezo ze bateekeddwa okufuna nga bagenze ku university ze baasaba. Abayizi bonna baakubidde waggulu.